Yes, okay, okuva mu Holds Media Home Entertainment. Kasoke tulengere kalange neri ku coming soon. Songa bulijjo tulaba mbeera nnyingi ey'enjawulo yeetiise tuuka kuba mulekwa naddala ng'abazadde baabwe bavudde mu bulamu bw'ensi. Tukuva Abasinga bagobwa awandiwadde waka okusoma ab'ebweru ne beddiza ebyabamulekwa etagisambulamu songa emaali y'abamulekwa eneresa akabasa never eyandibadde ng'omukuza laba bwagoba omwana ono ewaka okubonaabona ne kumwambala tukyalengera kalango kiki wandikoze ng'ogobeddwa eka ng'oli mwana wa buwala olugero lwa Kim Josh mazima ddala kitange yakola ebintu n'abindekera kati ebintu byonna bye yaleka tebimuyambye era abakuza kye baakola okupangira omwana bamutte. Mr. Old Executive Producer abasajja bangi abandibadde ng'abakuza bwe batyo bayise bamulekwa ne beddiza emaali y'abamulekwa ne batuuka n'okubaagaliza okufa beddiza bye bataakolerera abasinga babase. Tukyalaba kalango kino no kina Uganda nagambye ogenda gifuna amatundiro ga firimu onna mu ggwanga yannabweteme Victoria kaakati omwana gwe batta yakomawo muloze ku busungu bw'omugenzi Byali Byange movie on coming soon lindiriro.